Olwaleero abagoberezi ba Kristo okwetoola eggwanga lwe beegasse ku balala mu nsi yonna okujjukira okubonaabona n'okumererwa kwa Yesu Kristo ku musaalaba. Abakkiriza beenyigidde mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba era ng'okuva e Lubaga bakulembeddwamu Ssaabasumba Dr.Cyprian Kizito Lwanga. Abavudde ku kkanisa ya Old Saints e Nakasero bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Stanley Ntagali ate abasodokisi batambudde okuva ku kitebe kyabwe Namuŋŋoona. Bano bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Old Kampala ewabadde okusaba okwawamu. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr.Cyprian Kizito Lwanga yakulembeddemu okusaba kuno era ng'akozesezza omukisa okwanja ebimuluma. Ssaabasumba Lwanga ategezeza ng'ebitongole ebikkesi bwe byefunyiridde okuwa Pulezidenti Museveni amawulire ag'obulimba nti alwanyisa gavumenti ye. Police officers, members of ESO, CMI, I call upon all of you, stop telling lies. Stop misleading our president. Mr. President, we love you very much, and that's why you have been electing you. These people are your enemies. They are going to make you fail because your mind is poisoned and you act on such information. Ssaabasumba agamba nti waliwo yamubbiddeko ng'abakulu mu bitongole bino bwe bakozesa bannaddiini abamu naddala abagobwa mu kkanisa okumubega olwo ne bawebwa omudidi gw'ensimbi. That even members of these organizations have recruited your priests, your sisters, your brothers, even catechists and even seminarians. I said, what? It's true. And we give them a lot of money. Lwanga agamba nti yamukubidde essimu era yamutegeeza nga Pulezidenti Museveni bw'akimanyi nti ono ayagala kumwamulako gavumenti ye. Then he told him what concerns me. Government thinks you want to overthrow government. Be careful, Your Grace. You must be the next womb. I said, my goodness, if God wants me to die that way, He will. But if I'm going to die for wrong accusations, that is criminal. Omusumba Lwanga Museveni amuwadde amagezi abamuwa amawulire ag'obulimba nga banoonya ensimbi nti abakolere kampuni n'ayamba mu kuziba ebinnya mu nguudo. And if it is for the sake of getting money, I give this humble advice to Your Excellency. Form a company of road builders amongst all those you have recruited and work upon all these bad roads which you have in our different parts. Omusumba Lwanga n'ababaka ba Paalamenti tabatalizza bw'abakyomedde okuyisa ensimbi obuwumbi 14 ez'okujjanjaba endwadde mu nte ate olwo abaana balina ekirwadde ekya kinyenyamutwe mu mambuka ga Uganda ne baweebwa ensimbi akawumbi kamu kokka okubajjanjaba. So I humbly call upon members of Parliament to have justice. You are there to represent us, maybe also the cows, but the cows never elected you. Ssaabasumba Lwanga era agamba nti ebitongole bikuumaddembe bikyalina obunafu naddala mu kunoonyereza era ng'asaba tuwabeewo ekikolebwa okulaba nga abo abakola ebikolobero naddala okutta abantu banoonyezebwa era bakangavvulwe. Habadziwa NTV kusaawa emu.